Mu mwezi gw'omwenda omwaka 2023 ekiwayi kino kya FDC ekituula e Katonga kyali kiteeseteese ttabamiruka waakyo nga yali wa kutuula busaabala. Poliisi ne mulinnyamu eggere. Kati bano bazzeemu okulangirira ttabamiruka waabwe agenda okubawo nga 19 omwezi guno. Ku Mande nga 19 kati wiiki emu okuva kati ttabamiruka we FDC agenda kutuula wano asalewo kiki kye tuzzaako. Lord Mayor ate nga ye president waffe ow'ekiseera agenda kwanjulira ba members abanaakuŋŋaana wano wennyini we tuli. Biki ebivudde mu kwebuuza ku bantu bye tutambudde mu ggwanga lyonna. Ssemujju Nganda omwogezi w'ekiwayi kino atubuulidde ku bantu 700 abagenda okwetaba mu ttabamiruka ono. Tusuubira abantu abasukka 700 okuva mu buli disitulikiti ya Uganda era Delegates Conference yakutandika ssaawa 2 Katonda wanaaba ayagadde. Okusookera ddala olukiiko lwa NEC lwe lugituulamu. Ekyokubiri tusuubiramu parliamentary caucus egituulamu. Abookusatu be ba delegate 5 okuva ku buli district executive, okuli chairman, okuli general secretary, okuli owabakyala, owavuuka ne district mobilizer. Bweba eyo district ina constituencies esukka mwemu, buli constituency evaamu abantu 2, omu nga chairman omulanga general secretary. Naye akawayiro kalimu nti mweyakwaba abebiri omu alina kubeera mukyala, then ne kubeerako abantu betuyita ba eminent persons. Eminent persons balinga abakungu betulowooza abayinza okulowooza bwe tujja mu ba founders betujja ne tuleeta ne tubagattako. Kati bw'ova kwa eminent persons tubaako bannaffe abakiikirira diaspora. Then ne tugenda buli sub-region 20 ne tujjayo candidate ataawangula naye nga yasinga okufuna obululu obungi. Oyo ne tumuleeta n'afuuka member wa Delegates Conference. Era gamba nti ku mulundi guno ab'ebyokwerinda bategeezeddwa dda nga tebasuubira kubataataaganya. Beetala wano bamanyi. Delegates Conference tenda bane bali mu kwetala. So bamanyi bulungi. In this we want to ask the government not to disrupt our meeting. Because whenever we are here, you see what they are doing around, moving up and down. Our people should be firm. If we continue to fear on whatever is happening in this country, we are going to lose this country. Ebimu ku bigenda okuteesebwako byebyo ebikuŋŋaanyiziddwa okwetooloola eggwanga lyonna mu kutambula kwe babaddemu ng'okusingira ddala kyakukola ekibiina ekirala okwekutula ku bannaabwe ab'ennajjanankumbi be bafuna nabo obutakkaanya. Naye nga ebitundu 80 ku abo gye tutambulidde bagamba nti tukole ekibiina ekirala tudde ku lutawo lw'okulwanyisa Museveni, tuve ate okulwanyisa bano abavubuka be baatuma. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba obanga bano banakkiriziganya ku ky'okutandikawo ekibiina ekirala ng'abasinga ku bo bwe baagala, naddala ng'okulonda kwa 2026 okutandisa okukuba koodi tekunnatuuka.